alleged nti Kabanda gwe wakuba ekifaananyi kya Rolls Royce y'omukazi n'okiwa Honorable Norbert Mao. Era gwe wagikwata ka video. Naye yagenda ogikulaga nga akwesize nga kyaliwe, ye yali akukkiriza nga kyaliwe. So trust me, tewali muntu agenda kusanyukira ssaawa eno. However good you are mu politics, yo n'abakulinaanye kati bakutya. Abamu batya kugamba kuba bakimanyi gw'omukulu essaawa eno osobola obbasenya ne babasena. You said someone said you're running Fande's Twitter accounts. That one you don't. You don't. Tebetagana kuwairiza, you don't. But you over assert ebiba bivudde mu tweet y'omukulu. Shobola abantu bakulaba bwe batyo. And about the death threats, Kabanda. Bwe nali nkyakola mu mawulire, the last media, anyway, media house mu media house gye nali. Eyali mukama waffe omukulu Robert Kabushenge ebiseera ebyo yatugamba mu nsi muno owewalanga nnyo okuyingirira omuntu wajja emmere oba omulimu wajja ekyokulya. N'atugamba ekirala mu nsi muno wewalanga nnyo okufuna olutalo n'omusajja ku mukazi we. Ekirala wewalanga nnyo okwagala okuyita mu bantu mu ddiiru because of money. Ebyo ebintu bisatu. N'agamba ebyo ebintu bisatu bissa ne gw'oyita omunafu ne gw'omanyi nti tasoboka. Ne gw'omanyi nti tasoboka omwewuunya. Era mukoere erimu njagala kubulira nti waliwo profesa omu mukwano gwange yangamba nti Fifi tonyoomanga maanyi ga buzadde Mutukira bulungi ne Justin Namere yayogera ebigambo ebyo n'agamba nti omukulu gwe mulaba Kabanda oyo ne breakfast abadde amunywa wa Anita Amongo era ye yamulyamu olukwe. Ndowooza ye tweet eri mutabani w'omugenzi Jacob Oulanya gye yakola. Abantu ne bagimistakinga ne balowooza nti oba bagamba nti Anita ye yatta taata we. Tweet eyo gye yakola nga Anita imwononokedde ng'agamba nti effumu eryatta King lyali limuli awo kumpi. Ndowooza kyekyo kye yali agezaako okutegeera nti Kabanda ono abadde atambula ne Anita Amongi tamuva ku lusegere ewaka gy'akoze ki ate yamuliddemu olukwe. Namuwuliridde amugambye nti munnange kaakati abantu bakutya era indeed balina omutya. Awo tuvuddewo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo amawulire agatambula nti ssaawa yonna essente za Uganda baagala zikyusaamu. Enkadde oba currency enkadde essaawa yonna egenda kukyusibwa. Pulezidenti ng'akozesa ayambisibwako ssemateeka oba entebe gy'alimu oluvannyuma lw'okubeera ez'omiwa omusolo bakukusizza ebisawo, ssente enkadde baziggyeewo oba nooti enkadde bawadde bannayuganda ebbanga eggere okudipositinga ezo ssente z'oyina mu banka oluvannyuma ofunemu currency empya. Bw'oba temukikoze ezo ssente ze muyina mu bisawo zonna zigenda kufa. Ssente emitwalo 5, emitwalo 10. Era nawuliddeko nga bagamba nti abalina ssente mu mayumba nga muzisirikidde mukimanye nti ssaawa yonna currency bagenda kuba nga zikyusa. Omunnamawulire Amaganda avuddeyo nategeeza n'agamba nti mubadde mukimanyi nga bulijjo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni anoonya engeri gy'introducinga mutabani we ku bannayuganda nga tagirabawo, era mbu kati eno y'essaawa bafunye engeri y'okuyitiramu eyo okuba nga baswazaswaza Anita Amongi bagambye nti omutabani waakola nnyo, kubanga otunulamu ebintu byonna bino bitandikidde mu Pierre oyo. Jeno Museveni amaze ebbanga ng'anoonya ngeri ki gy'ayinza okutundamu mutabani we bannayuganda bamukkirize nti asaanidde okubafuga, naye nga balaba bannayuganda baagaana okufa. Ninze Henry Maganda Matiya Kyowolo otudde tambuza vidiyo kino nkireese olw'ensonga ndaba ne banankyukakyuka bangi kati batandise okwogera ebigambo ebiraga nti Jeno Muhoozi ye solution mu bizibu bye tulimu. Bulira ebyafaayo bya Jeno Museveni mu by'obufuzi aludde nga
ajja ekiro n'aleeta ekizibu ku makya n'akeeranga agenda obbayamba okugyawo ekizibu ekyo. Anita Among obuli bw'enguzi obubadde mu Uganda okuva General Museveni bwe yajja mu bukulembeze General Museveni abadde abumanyiiko. Yensonga lwaki abazze bakwatibwa ng'ate akeera enkya n'agamba abo baakamba abo simanyi bannamuju mbasonyiye n'abalala bangi nnyo. Kaakati ye kye yanoonya mu kino General Museveni kyafunamu bamaze okukitegeera nti mu kukwata Anita Among katulage nti General Muhoozi Kainerugaba yakirimu bannayuganda kati awo bakkirize era bwe mutegendereza bannayuganda muwedde. Kuba mbalaba ku social media bangi kati temutendereza poliisi, temutendereza NUP eruddenga okuva Joel Ssennyonyi bwe yajjanga lead opposition etulaga obuli bw'enguzi obuli mu parliament. Batendereza oli kati ne weebuuza CDF tubadde ne ba CDF bangi wano mu Uganda. Ono CDF wa ndawulo etya? Ba CDF bonna lwaki ebibadde mu Uganda nga tebagamba nti Jeno Gundi yakikoze? Mbadi yakavaako, David Muhoozi yali n'abalala ne bakatumba. Babadde banoonya ngeri gye basobola okumuguza bannayuganda bagambe nti yes kati bannayuganda muwedde. Ono Anita Among sente gwe mu magezi go bw'oba otegeera byabadde akola byonna okuba ne sente ezo abasajja badde tebamanyi. Gwe mu magezi go ku bintu byonna bye walabya Anita Among ne sente byonna buli kimu olowooza abadde abikola nga abasajja tebamanyi. Tulina ekitongole kya ISO, tulina ekitongole kya Finance Intelligence Agency ekirondoola ensonga ezikwata ku ntambula ya sente mu Uganda. N'ogamba abasajja badde tebamanyi. Gwe nawe bakulimba ebyo n'obitegeera. Bana abasajja enfuga General Museveni akutega sente n'akukozesa n'akuwala ebbate n'akuteekako akubega oluvannyuma wakwagalidde n'amala ate n'akukwata y'ensonga y'enkola ye bwetyo. Baali tebalina kuleka Anita Among ayimuke agende waggulu ku ntikko nga tebaleseeyo wansi bali mukakkanya batya y'enkola yabwe bwe batyo. Anita Among si yasoose okubeera ne sente nnyingi ezeewuunyisa. 2022 nga tugenda nga tuli mu campaign Saida Bumba yagwa ku accident Jinja Road $3 billion ne bagamba amawule ne gafuluma zabadde mu motoka ye mu box $3 billion Saida Bumba we yatukira okutambula nazo olooze waka yalikayo sente mmeka yalina mmeka. Mujjukira omusajja eyali akulira ensonga z'ebibiro omwami oba ye Mugisha oba yaani eyazuulwa nti yazuulwa ne $1 billion namba n'ekitundu waka wansi wa pirokesi. Simanyi omukozi yabbako milioni 5 mu 2017. Tuludde tubategeeza nti ebikomera by'abasajja bano security ze mulaba emmundu ezibikuuma tezikuuma abantu bokka. Yandeba bituufu abalabira ewala ensonga bino yinza ozitunamu n'olaba nga ntuufu kubanga mujjukire Pierre waliwo awo yali ekkute wansi ne waggulu. Zino zi birthday parties bino simanyi sponsoring youth football simanyi akaseera ako ebiseera ebyo ndowooza ne General Muhoozi Kainerugaba bwe yavistingiranga oba we yakyaliranga districts ez'enjawulo ne babayo ne function nga bagamba celebrating birthday parties mu districts ezo. Era mujjukira akaseera ako waliwo akaseera katuukirira n'akola tweet ng'agamba nti agenda kuba nga retiringa amagye. Naye ndowooza oluvannyuma lw'okuba ng'asisinkana kitaawe ndowooza n'asisinkana ne General Salim Saleh ne bamuadvisinga obutakikola naye nga enteekateeka kirabika zaali ziwedde ng'ayagala kwesimbawo. Awo tuvuddewo. Ono avuddeyo n'agamba nti bukyanga President Yoweri Kaguta Museveni alayizibwa nti omukulu President Bobi Wine yasirika nti era tanyeganga kintu kyonna. Agambye nti bintu byonna ebize bibaawo ebya Anita Among byonna tanyeganga kigambo. Sooke tuwulire bulungi ng'ono atunnyonnyola. Tuwulire pointi ye. Bobi Wine Robert Kyagulanyi bukyanga President amala kurayira nga 12 ogwokutaano President Yoweri Kaguta Museveni
n'alayira Kololo ku kisanja kye ky'omusanvu. Robert Kyagulanyi yasirika naye ku lulako lwonyine President Museveni yakamala kulayira ku kitebe kya PLU ekyali kisapootinze mu kusooka former speaker Triple A Among Secretary General wakyo Kabanda naga atajja ng'ekibiina ng'ekisinde kya PLU tikijja kuwagira Anita Among n'ebiriwo kati nga bwe bagiyita ngu former speaker Anita Among saga. Robert Kyagulanyi tavangayo n'akola statement yonna. Olowooza lwaki? Bw'otuula n'olowooza ng'abalala bwe boogera. Robert Kyagulanyi kituufu akolegana ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kumuyambako kwanika abali b'enguzi kubanga ssaawa zino ne bakomishona omuli n'empuuga ekiwandiiko edda kyabatuuse edda kweyanjula ku CID n'okwenyonyolako n'okukola lipooti oba ssente za service award bazifuna mu butuufu oba bwali bulabbayi. Kati ekibuuzo kijirawa. Robert Kyagulanyi tawaanangako Speaker Among ebimutuuseeko olubiraba. Robert Kyagulanyi nga bwe yali asikangana ne former leader of opposition ate commissioner mu parliament. Ssaawa zino ate gavumenti ekola ki? Nabo bali ku miwabo. Ye Robert Kyagulanyi okuja mpuuga ku bwa commissioner mu lwasooka bamalawa nga mukyamu. Kati bweba ba commissioner baba bakuteko Robert Kyagulanyi yali mutuufu oba ssaawa zino Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine ali mu kukozesa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi indirect naye awo kwabo babiri oba basatu gavumenti ne Robert Kyagulanyi anaakozesa mune kubanga nga eyali mu opposition Speaker Anita Among ssaawa zino ali kunoonyerezebwako ebyobugaga byonna babitinkudde motoka ze z'amatiribona ne Rolls Royce nayo bagitutte. Ogyeko Rolls Royce tiwali byayina ng'ebibye ng'omuntu. Vye victim waani. Kubanga ensonga eri wano Madamu Among esente ezisuka mu trillion nezi trillions ani yaraziku singa vaayo n'agamba Robert Kyagulanyi awe ekibuuzo kiri warokolegana ne Robert Kyagulanyi indirect
ani gwe banoonya mu sipiika kubanga kino kisuka ku ssente za parliament. That is a petty thing. Yes, kubanga who is who? Tunulira NTV. NTV yali yagobebwa ku parliament. Kati who is engineering NTV again? Because okuva kugulira lisooka kutuuka kulisembayo NTV Spakati Nation Group kubanga omwogezi wa parliament kuliso body oba akulira banamawulire ku parliament kuliso body yali munamawulire wane wa Daily Monitor group oba Nation Media Group oba yekyali Nation, I don't know. Now ani mutuufu? Yes, but bani bayina kurakingibwa nga Anita Among kubanga background ya Anita Among yechi yatandikirawa biki bye yafuna tanayingira kubwa speaker oba tanayingira NRM yarayina ki? Enyumba y'ekiggo etakubibwa bomu ey'amadirisa ga bulletproof structure eyo yatandika kuzimbibwa ddi? Kigendererwa ki? Ye State House ye Uganda ey'Entebbe oba Nakasero oba State Lodges ziri concrete ez'ebisenge zifaanagana ne ya Anita Among, but azimi ere man omuntu wa bulijjo nsobola kukikakasa ntya kubanga ne yali amwagala luli katamuyina kati, but which is which? Kubanga njagala nkubuulire buli kintu kyonna bwe kitwala ebbanga kuggwa kubanga bukyanga president alayiranga 15 leero nga 21 wayiseeko ennaku 7 naye akutte emitwe gy'amawulire gyonna in international ne n'amawulire galiro local and international news ye former speaker Anita Among. Ne buli kintu bwe kitwala ebbanga eddene obe nikitakutuka ebibuuzo bijja bingi. Which is which? Kubanga emyaka ena gye yamala ali speaker kubanga takoze emyaka 5 myaka ena bali omwaka ali deputy speaker obale n'emyaka ena gundi Jacob Oulanyah akoze eki afudde ona myaka ena gimaze nga speaker. Enyumba ye Nakasero yagifuna tanabeera speaker obali speaker. Enyumba ye Bukeddeya oba by'obugagabe netiwasi kati osangira ngo omuntu kuyingira mu kifo ekyo yandibadde asooka maayigigi ne bamwaseesinga n'ayanjula eby'obugagabwe atanafuka speaker atanafuka deputy speaker atanafuka MP atanalayira. Na ebibuuzo bingi ansa zigenda kubeera ntono nenga nkugamba bugambe nti webale kubanga bwekumidde ku NCK TV oli mulabi mulungi
weebale kuba naffe, weebale kutambula naffe. Nsaba busabi mwena abali eyo abatannaba kusubscribinga kekadde subscribinge. Wamala okusubscribinga ng'onyiga akadde kano katuyambako okutegeera nga tutaddeyo amawulire awo nno twefunira amawulire nga gakyayokya. Weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Tukomawo tukyalina amawulire mangi nnyo, tavaawo.